Katonda mwenna agala okwebaza olw'obuweereza kino kwagala Katonda balokwebaza Katonda olw'abamu tulaba ate ekyo kyetulina obulungi tulaba kwerabira n'omumaama taata Bakirindi Ssaawa Omukulu Abel twagala nnyo okubebaza mbeere n'abongo Maalongo Abanaisere twagala okwaniriza okwebaza Mutawaana efamire yonna ekijula eyo tulaba kyamazima webala tukola bulungi aketuka omukyala Batebandeke kwaya mukama yeebazibwe abali mu byuma twagala nnyo okubebaza Katonda bonna tuyinza bonna basiima ekimala twagala okubebaza kubanga twaliko wano mukimanyi bulungi okuva 2022 paka 2023 twali mu kifo kino mwatusiibula omwaka oguwedde ayina mutusiibula bulungi mukama yeebazibwe n'okwagala okusange era okola tukyala ddala bulungi kubanga akusiibula bulungi ate mwatwagala mutuwa omukisa okuweereza mu kifo kino mwebalemu okutwagala tusiima Katonda ekisa kye ebyatubeera mu kifo kino nga tuweereza era tuleeta okulamusa lwamukanisa St. Luke weeyogerere tetuweerereza kati abantu abo batulidde bulungi naffe tujja okutegeka mbaga ya musumba Mama Kingi oyo abimanyi atwebaza Katonda olwa bonna saatambudde nzekka atambudde n'omukyala Mama Edith gemuwulidde bulizi ng'amwanjula bulungi ate n'abaana baffe namuli nabo Samuel Victor Matovu wamu n'omuntu oyo Shamatenda Matovu wetwetutyokize tukirero tulamba wano twali tusuubira naye twebaza Katonda kakalo tukomyewo ate n'ezadde Katonda lyatuwa twebaza Katonda ezadde ery'obulenzi ate twebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi ekyo ekitubeera erinnya lya Mukama yeebazibwe tukomyewo wano Mukama yeebazibwe nsonga enkulu lwaki tuzze okujjukira kubanga kikulu nnyo okujjukira wajje wava n'okwebaza Katonda kubanga ekyamazima mwatukola bulungi bwe twali wano atulinge twatandikira okuweereza oba ordinary wano wennyini bwe twatandikira netusoma emyaka ebiri nga tuli wano wetuweereza omwaka guno baatutikidde Makerere Mukono Uganda Christian University basobola okutukira okwebaza Katonda nti emisomo twagimala bulungi ate nakusomesa nga munange tulidde mu buulizi bagenda kuba batuteekawo mu lutiko ennamirembe bagenda kuba batwawula era tebayise bannange tubayise mu lutiko saabise bitandika essaawa 4 ez'okumakya bayise mujje mubeerewo kubanga twali kino olutundu kummwe ate engeri n'enjawulo ate waliwo n'abaweereza bannaffe abali mu kifo kino era bagenda okuteekebwawo ng'ababuulizi kale tubaniriza ate ffe ennaku z'omwezi nga 15 ennaku z'omwezi nga 15 tujja kuba twebaza tugenda kwebaliza Mukasa kubanga mujjukire twandyebaliza bweyogerere naye tuli ba-ordinance babiri muto wange nange ffenna twasoma obwawula ate ffenna bagenda twawula lunaku lwelumu kati twalowoozeza ne tuyinza kusinza teeka bweyogerere ate naye tayiza teeka namubwongo gyaweereza sino tusalawo ffenna tugenda kuteeka Mukasa kubanga yewali abazadde baffe n'olw'ensonga eyo bakansanga abaagalwa baffe famire yaffe yeeno mu kibuga tubayise bannange nakuza omwezi gwa 15 luliba lwa Sande tulitandika essaawa 8 ez'omutundu saabiisi zino nga ziwedde kale tubayise obeere naffe kaadi zijja Mukama yeebazibwe kaadi zijja mu butongo tubeera kuba tuzifuna ano wennyini naye nsoose okubaniriza n'omumwa naye kaadi zijja twaganisa okuzitambuza okutuuka abatulaba ate bwenna zibatuukako amaffe yeebazibwe ebigambo byetugenda okugabana amakya ga leero bigambo byakujjukira nti jjukira ewala Mukama kyamujje tetugenda okwogeraku kubanga naffe tujjukidde kyekituleese okujjukira nti lunaku lumu twaliko wano Mukama yeebazibwe ye Katonda atubedde etuweereza ebbanga lyetwaweereza ati Mukama n'atutuma mu kifo ekirala ebigambo omubulizi 2 byatusomedde
ebiri mu Zabbuli ya 124 ebigambo byenjagala okukozesa ntandika. Naye ate Oluganda mujjukire nti omuntu yenna w'atajjukira abanga anyoomodde era abanga tassizaamu kitiibwa ekisa kya Katonda. Kubanga bw'otajjukira kitegeeza oluusi oba onyoomodde n'olagaga ekisa kya Katonda ekitaliwo mu bulugo. Ate omuntu atajjukira Oluganda tasobola na kusiima kifo kyalimu. Kati bw'otajjukira toyinza kusiima butabulaka, bw'otajjukira wa Mukama kyabujje. Abooluganda tulina okumanya bino nti kikulu nnyo ng'abakkiriza n'okumanyira ddala nti awo wooli essaawa eno emyaka 5 oba 10 mabega si wali. Kino kyoli nakyofaanana emyaka 10 mabega si wali. Katonda waliwo kyakoze mu bulamu bwaffe Oluganda ffe okufaananako bwe tuti. Omuyimbi omu yayimba obuyimba bwe tumanyi obulungi mu Uganda muno n'ayimba bagamba nti Mukama afaayo bw'ebyo nti ayagala nnyo amuwonye nti ekimulisa Mukama kubanga abantu baabayamba. N'agamba naye ate ekimuluma Mukama abantu tebamumanya n'abawonya nti ne gwabadde omukka enkoko atwala mu basamize. N'alyoka amaliriza ng'agamba nti omwebazangako abadde Katonda. Mukama yeebazibwe. So kikulu nnyo ngaffe ekijjukira ekyamazima oba Mukama gy'abujje n'omwebaza. Kubanga tuyinza kwogera n'olugamba lw'omuntu nti nze ndi w'amaanyi, nti nze ndi wa ttutumu, omubiri gwange tegusobola kukosebwa birwadde, bino ebirwadde ebitaabalala nze tebinsobola. Toyinza na kugamba nze nfaayo nnyo, abalala temusobola kwefaako, nze neefaako, nze neegendereza. Toyinza kwogerawo otyo. Kubanga ekyamazima tutambula mu bulamu bw'ensi eno naye ekisa kya Katonda kitubeera. Katonda nakutambuza n'akulinyisa amadaala olambula Katonda yagenda naawe. So kikulu nnyo abooluganda okujjukira kubanga omuntu bw'atajjukira kiba na kizibu okwebaza. Mukama yeebaze. Bw'otajjukira togenda kwebaza kikyoli kati. Oba ogenda kulaba nga kitaliimu naye olwogera kitegeeza weebaza kyoli ekisaanire olw'ekisa kya Katonda. Omwanisi w'ebigambo bino Dawudi yayimba oluyimba luno olw'amadaala Zabbuli 124 yayimba ebigambo bino ng'agamba nti singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe Isirayiri bayogere kaakano, singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe abantu bwe baatugolokokerako baatutugize balukyalira bamu, obusungu bwabwe bwe bwatumubuukirako, amazzi ganditutwalidde eddala. Mukoka yandiise ku mmeeme yaffe, amazzi g'amalala gandiise ku mmeeme yaffe. Olw'omukaaga yeebazibwe Mukama atatugabudde okuba emmere eri amannyo gaabwe. Emmeeme yaffe ewonye ng'ennyonyi mu mutego gw'omutezi. Omutego gukutuse naffe tuwonye. Okubeerwa kwaffe kuli mu linnya lya Mukama lyakolebwa olunensi. Abooluganda omusajja awandiika ebigambo bino ndowooza nnyo nti omusajja ono yamala kutuula n'afumiitiriza. Kubanga Dawudi bw'amala okusikira nnyo mu nnono ya Isirayiri nga kabaka yatuula n'afumiitiriza obulamu bwe obw'emabega. Tumanyi bulungi Dawudi abooluganda nti ye Dawudi ye yazaalibwa mu nnyumba nga maama amuzaala mulala ne maama w'abala abaana baagala mu nnyumba ya Yese. Era Dawudi kubanga yazaalibwa maama mulala, Dawudi yakuumibwa, Dawudi yaboolerwa, yabeeranga mu nsiko ebiseera ebisinga era yalonda amandiga. Era Dawudi abooluganda obulamu bwe bwonna bwe yatambuliramu nga buli mu bulamu bwa kugaanibwa, obulamu obwa wansi ennyo. Naye Dawudi bwe yafuna ennamulondo ya Isirayiri n'ajjukira nti waliwo Katonda yamukwata ku mukono n'amuggya mu nsiko n'amufuula kabaka ku nnamulondo ya Isirayiri. N'ajjukira ebigambo ebyo era n'ayebaza Katonda. N'ajjukira nti olwo ekiseera Katonda bwe yamumera n'amuwa amaanyi n'obusobozi. Omulabe wa Isirayiri Goliyaasi bwe yali abeefumiddeko n'abanyoomodde, Dawudi n'avaayo mu buto bwe n'ateeka Goliyaasi wansi. N'ajjukira ebigambo byonna byonna Katonda bye yamuyisaamu n'alyoka agamba abooluganda singa Mukama si abadde ku luuyi lwaffe obwebuuze twandibaddewa.
amate mukama feye basi so kikulu nyo Dawudi bwe yakobyagala kusinga mukama si yali kuliwa amanyi obungi kisinga mukama tiyali kuliwa twani malikuwa kaya kusinga si yali naye amanyi kusinga tiyali kutegeeza Dawudi yali malikuwa ebyesitaza bijja ne Yesu yagamba nti ebyesitaza tebiri mumamujja ensi yutambulamu mu ebiri naye abooluganda Katonda abaawo olusiga ebyesitaza n'ebitiisa gabize olunyiriro lw'omukaaga agagala kuyita mu bwangu olunyiriro lw'omukaaga abooluganda Dawudi n'alyoka agamba nti Mukama yeebazibwe atatugamudde eri amannyo gaabwe Dawudi yamanya nti ne bwe yali atambula ababi baali bateza amannyo embeera zisobola okutegeera amannyo mukwano gwo n'okwasabiriza asama naye Katonda olw'omwesigwa yayinza byonna bye n'abuuza emimwa gy'abaki Dawudi agamba nti tatugamudde kubeera mmere eri amannyo gaabwe olw'omusanvu n'alyoka agamba nti emmeeme yaffe ewonye ng'ennyonyi mu mutego gw'omutezi Dawudi yamanya nti olaba otambulira mulimu emitego Mukama yeebazibwe naye Katonda n'awonya emmeeme ya Dawudi mu mitego egiri mu maaso ge n'alyoka agamba nti omutego ogukukuse naffe tuwonye Mukama yeebazibwe obulamu bwe tutambuliramu abooluganda mulimu ebintu ebisomooza oluusi mu maaso gaffe waliwo emitego gye tulabako n'emitego gye tutalabako naye Katonda yeebazibwe bwe yayinza byonna nti nabadde emitego oluusi kibeera mu mabugo gaffe Katonda amenya emitego egimu agitegulula bwe n'oyitawo omutego ne gutakukwasa oluusi ne weebalaba naye ekyabazima ono nayisewo kubanga mumanyi abadde mulowooza sijja kuyitawo nze n'abategedde naye ekyamazima Katonda nayangedde n'akugirawo omutego oba n'akumenyera omutego onooyitawo Mukama yeebazibwe Dawudi yamanya nti obulamu bulimu emitego abooluganda mwegiri ene ku nguudo kwe tutaakuyo emitego mwegiri weegweze banna bakozesa oluguudo lwekozesa okusitusamu olwendo ku nguudo n'owulira ku mawulire naye ng'ate bwe wayise wennyini ekyamazima Katonda mwesiga ojjukira Katonda gy'akugye ojjukira Katonda gy'akoledde n'omwebaza kubanga tolina kyoyinza kumuwa okuggyako okumwebaza n'okumusuuta olw'obulungi bwe waliwo bangi abali ku ffe wano ekyamazima tuyinza nakunyonnyola ntyabo watuuka mu kifo ky'olimu ne tukuwa omusijjalo ne tukula katulinnyola wadde otya okuba kyolina tuyinza nakunnyonnyola ekyamazima tuyinza kubitegeera tuyinza tadda kunyonnyola mutya Mukama muyakwisaawo mwekanga weekanzina naawe Katonda akufudde ekyo kyoli ng'akutaddeawo wooli tuyinza kubinnyonnyola kubanga baba mukufa ekyamazima ndabaye nti osanga abantu balwananga naawe n'okuloga nga nabamu baaloga okulemesa naye Katonda yeebazibwe nti oluusi ebintu bikolebwa n'olutalo zibaawo ne Katonda oluusi n'amuteerawo omugongo ebyandiisa okumalawo ne bikuba mu mugongo gwa Mukama ebyandiisa okubeera n'okuzikiriza Katonda ne yeeteekawo ebikuma ku ye osanga wali n'abayogera kati mulindo oyo akandisa omufumu tajja kumala kutumuwa omwezi oba omusajja oyo okuseka kyebafumbayo katulinde nono leero ageza kumuntu tajja wagala mumulinde zimonyeze ebiri tajja bisobola naye ekyamazima baayogera kati obala myaka eyakuwa omwezi takyalina kyakwogera eyakuwa omwaka takyalina kyakwogera aba batugenda okumalako teresere bakutunuulira batandika n'okwekweka kubanga babayisa Katonda abooluganda ekiwabula abaana be ekibayisa mu biseera ebyesigwa ennyo nekigenda nabo Mukama gwe yeebazibwe ojjukirangako Katonda gy'akugye n'owaayo ekiseera ekyokumwebaza kubanga kikulu nokubadde olusoolerawo ebisoomooza nabyo bibaawo olw'omunsi ebisoomooza bijja osobola okusoomozebwa naye ne mu bisoomooza nga bizze mwebaze Mukama kubanga nabyo bizze okusoomooza kubanga oluusi ebisoomooza bijja okukakasa n'okunyweza okukkiriza mwebaze Mukama nebiwulimirira bizze mu bulamu bwaffe kubanga tomanyi oyinza okuba olina ekisoomooza kyoyitamu naye Katonda akireese kikusoomooze akuwonye ekinene ekyandise nayinza okuleetera ekizibu naye ng'ate ekizibu ekyo kyalese kinyaasa mu kizibu ekinene abayimbi b'ennaku zino tumanyi obulungi olaba abayimbi abavubuka ayimba oluyimba olw'ensangi zino abayimba nga bagamba nti neebasa
nebaza amakubo gogadde nebaza essaawa z'otaseewo oli bagamba nti nebaza amakubo mukama gogadde nebaza n'essaawa z'otaseewo kati bano nebaza mukama olw'amakubo agamugadgadde n'essaawa ezimu z'ataseewo ekyamazima waliwo essaawa ezimu zetusaba nga Katonda bakukikuusa nandikuletedde obuzibu ekyamazima waliwo amakubo Katonda gayinza okuggala nobeera nga tonnaba kugayingira buli Katonda agaggadde lwa nsonga akutaasa n'amanya nti onange nefunira omusajja oyo ye Katonda nga yategedde ekintu n'akutaasaayo omulimu ogwo onagufuna birowe ebititi ye n'akutaasa bwonagendayo gwe n'okirabaga kusoomoozebwa gwe n'okirabaga bubuli neka Katonda akutaasa ekigere ekirimu nabadde mbasitole wano kyemanyina bijuwadde waliwo omusajja omu yayina mutabani we wa myaka 15 omusajja oyo yasabaga saaviisi buli lwasaande esooka yabeeranga ya Uganda mutabani we gasaba ya Luzungu naye sande emu taata bwe yadda ku kyaki n'asaba n'addayo ewaka ne mutabani we najja gasabira Luzungu mutabani we abaddayo ewaka ng'asota akagaali mutima n'emutobera n'emumenyama taata abeera waka ng'atudde ne bamuleetera mutabani we ng'amagulu mamenye taata we yawa mutabani we n'ayomba mu mutima gwe taata ne yeemulugunya nnyo n'agamba Katonda kirabika tolufeeyo ku lunaku lw'essande mwana wange nga bamuggalisa lwakutidde amagulu taata n'essande eddako eyasaba olw'okwemulugunya olwekyo kyeyalaba naye agera okugeraga ndi sabbiiti eyaddako newabeera olutalo ku kyalo olutalo lwali lw'amaanyi nnyo kubanga ejja eryalumba ekyalo lyali ly'amaanyi kati omukulu w'ekyalo najja mu buli maka ng'anona abantu abatwale mu lutalo abavubuka bwe baatuuka amaka g'omusajja ne bamugamba basika okukimanyi olina omuvubuka wa myaka 15 mugyeyo tumutwala mu lutalo lwala taata n'abagamba ekyamasi omuvubuka mulina naye yabeeresa amagulu lwa mu nnyumba oyo ne bamuleka abaana bonna ab'ekyalo babatwala mu lutalo bonna ne baatwala mu lutalo bafiira mu lutalo kati taata bwe yawulira amawulire nti bonna abagenza mu lutalo bafiiriddemu n'afuluma mu nnyumba ye n'ayimusa emikono waggulu n'agamba Katonda nkwebaza kubanga waleeta akabenje ako kankola bulungi kamenyera omwana wange amagulu abadde agenda kufiira mu lutalo Katonda asobola oleka ekisoomooza naye nga kitaasa ki Mukama yeebase Katonda asobola oleka embeera mu bulamu bwo ng'eriko byekutaasa ebinene so mukwano gwange bulijjo jjukira wa Katonda gyakugye omwebase jjukira olugendo lw'oliseemu mwebaze Mukama olw'obulungi bwe n'ekisa kye Mukama ffe yeebase njagala gabala bino ale mmalirize waliwo endwadde essatu oluusi eziremesa abantu okujjukira n'okwebaza Mukama endwadde essatu mu bulamu bw'ensi ezitulemesa twakomyewo namba kino ekyogo kyekansa kwebaza Mukama nga twalikuwa emyaka ebiri Mukama yeebaze waliwo endwadde essatu eziremesa abantu endwadde esooka okwerabira kiringa kujja muntu mukyalo ate nayagala okukuusa mukyalo bweyamujja erabira ebintu byekakyomukolede ate nalwala bweyamujja mukyalo odde mukyalo okwerabira osoboza buli 13 Dawudi neera wandiika ebigambo byo n'agamba nti weebase Mukama ku nnimiro yange ni byonna byonna ebiri mu nda yange sinza erinnya liddukuvu nalibagamba so gye mwerabira birungi bye byonna Dawudi onakitegedde nti Katonda akola ebirungi nenogagamba emmere yange munda temwerabira birungi bya Mukama n'ebitudde byonna byakoledde abooluganda twerabira nnyo enfunda eziwera era endwadde esooka Katonda gyabeeranga n'Isirayiri enfunda eziwera kwaliba kwerabira ne bwe baava mu ddungu nga bava e Misiri bwe baatuuka mu ddungu ne basanga ekisoomooza babeerabira omukulu gwa Katonda ne beerabira nti olunaku lumu Katonda yalabulako n'ennyanja emyufu ne beerabira nti olunaku lumu Katonda yabalisaako n'emmaano omugaati ogwagwa n'enkuba okuva mu ggulu okwerabira ebiseera ebisinga twerabira mangu abamu tujjayo Mukama
sawa kusipangira mukama ngira kukolera kintu neka tola wakolera jana sana ivuira ingwate eshoka kwera so chikunyo mukwano wangu nemo kwera wakatoka ya nene tu ya kolera echo kubiri chipendo kusokwera ani okutajukira kwekulowooza ndiketuyina kitono olusuke kulowooza nti mubyennina wamukama bampadde bitono wagenda bako bitono kwekulowooza nti kyetuyina kitono olowooza nti kyolina kitono kigenda kulemesa okujjukira wadde obudde kubanga nekitono kyoyita ekitono waliwo olunaku olumu oyinza tokirina ekitono ekisaawo nekyolabako ekitono waliwo olunaku wayinza tokirina olw'abantu oluusi afuna omulimu nenga okusasula ensimbi naye kubanga afuna ntono natandika natafaayo nibirira nti olw'olunaku lumu yali emyaka akalimu atakalina nezo ensimbi zafunayo yali ekazi so abooluganda kikulu nnyo okujjukira nti n'akaliro koolina kavudde mukono gwa mukama n'obeera mwesigwa jala mukama afeeyebaki waliwo omusajja omu yali nve namirembe emyaka gyemabega ava okuweereza byankyala naye mbanve namirembe natakuza bigere okudda mu kibuga nfune takisi ezizi zekukasa naye mbantambula ku bitala bya bakulyawo namirembe road nensanga omusajja bala bali ku luguudo yali atudde ku bikutiya naye namwetegereza bulungi kubanga nali ntambuza ligeri yali akutta akaveera nga mulimu mmere gyeyali asolozezza okuva mu buwoteeri bw'omukibuga akaveera kakakutte n'atula wansi mwetegereza n'abikula akaveera n'atula yali alonze oza nakizuula nammere bulungi sinfu nemulaba bulungi nayimusa ebikono bye nayimba oluyimbalesaakuirana yayimusa ebikono bye ng'atulira obunana ekitiibwa kikyo n'amatendekako tewali akwenkana mukama ate era teyakusinga omusajja ekimuyimbisa oluyimba kubanga alonse emmere mu woteeri agizudde ngalungi teriimu mubi kubanga afunye ekyokulya mmere gyalonse abalala gye basudde ye yemuyimbisa oluyimba yegambisa katonda ekitiibwa kikyo mukwano gwange nga tonnaba nakukola kintu kino kyonna tubuulira kyolina ekyoyolina kyo manya ng'ekyamazima lw'ebbanga waliwo emyaka gyegimabega waliwo tokirina mwebaze olw'obulungi n'ekisa kiki endwadde eyokusatu ebilemesa oluusi okujulira etwebaza katonda kwekwegeraageranya n'abantu okwegeraageranya n'abalala buli wegeraageranya n'abalala teweerafuna nsonga yakujulira kwebaza katonda ekyokulabirako omuntu yenna alina tugeze wabeera mufumu ngenjogera abakolatolugamba kunaawe tolinga gundi oga tolinga takaki oga tolinga gundi oga tolinga mukasi wagundi tolinga baba mukwano gwange neweerabira nti nono katonda gwakugadde mukwande lwakisa lwetandika okwegeraageranya nze nga siina mulimu gwogwoli nze nga siina kino ngaekyoli okwegeraageranya okwo bwewegeraageranya kizibu nnyo okulaba ekisa kya katonda mu bulamu saba oluganda nga tujjukira katonda gyatulina okwebasa kikulu nnyo okutegeraageranya buli omu n'obala emikisa bweweka ng'omuzungu kyagamba count your blessings bwewekabeka bakweyebalira emikisa tulina mwebalina mukama yeebase kubanga mwoyo gwogamba nti singa oli musenga tolinga bawaabo ate kwebbawo waliwo abaaaogezimpa omusajja ate gwoli okutunira olwala nati waliwo olyaga agamba tulire olwo singa singa bizinesi ngaeyoolwo waliwo oli atunulire eyo nagamukamugezeopaka bizinesi amuoka nzekamala mukama yebaza so kikulu nnyo mu bulamu bwaffe okutegeraageranya bwe ng'omuntu omu noyigirira kinoomu newebaza era ogamba n'abakyala oba abawala leero kyamazima katonda okuba kutonda obwebibirizo inakaweko katonda bweyakuba kibiri ekirungi ekyakuba si kikyo mukama yebaza bwekyo kyoli katonda kyakuba n'omwebaza okusinziira kwekyo kyoli
Sajja Yesu ngaboni yali atambula mu Luka 17 oluyero 11 ngaboni yali atambula n'asanga abagenge 10 olugero tulumanyi bulungi Luka 17 Yesu yasanga abagenge 10 Bayibuli nti bamulengerera wala ng'ogeraganya Yesu mwana wa Dawudi okusasa Yesu naye n'abagamba mbawulidde mugende mwerage eri kabona naye Bayibuli egamba nti abagenge bano babeera batambula mu lugendo ne beetunula bagenda okukizuula ng'ebigenge byabwe bibonye bali omwenda 10 bwe bagamba kati ketubonye kano alisu begendera naye omugenge omu kire yeetunuulira n'alowooza n'ajjukira n'amanya nti ekyakireesebaleka bade sifana mumwete n'amanya nti waliwo omusajja anyambi kubeera kyekyendi ye omusajja n'agamaza lero nebaza Yesu bano omwenda gwegulage omusajja wegere kwebaza Yesu Yesu yamugamba ebigambo yamubuuza temubadde 10 naye omwenda guliwa gwewekamuniewo webaza ate nga oli munnaggwanga olina kudaaya kwakomyewo Yesu yagala kugamba kubanga okomyewo kati genda mirembe okukkiriza okuwonyeza kati kwe weebuuza ali omwenda kyekyaba ono we yakomawo Yesu n'amugamba nange okomyewo kati kwegenda mirembe kubanga okukkiriza okuwonyeza kati wali omwenda kyekyaba kyekyaba onyabala ebiseera ebisinga tusobola okujja eri Mukama tufuna obusamambiro n'ofunayo akatono n'ogenda naye ngekyamaza Katonda badde ateekateeka ekintu kubanga tamunyeewo okutegeera nti Katonda yakakuwadde era Bayibuli egamba nti n'akatono Yesu wagamba kali kuggibwako nekaweebwako lwaki so n'ekitono okomangawo n'ojjukira noweebaza Katonda oyo atula waggulu olw'obulungi bwe n'ekisa kye maliriza mbagamba nti mumanye nti bibamweseera Uganda ngoba Katonda oyo akulabirira nekibadde base ye teyeebaka olwo Katonda alina amagenda gaffe n'amadda gaffe olwo Katonda atukuumira mu muyaga omungi n'okuyitamu ng'ayitamu naawe manya nti oluusi olwobeera oli wansi ng'ekyabazima n'essuubi teririiwo naye Katonda n'aleka essuubi n'akotoberekuwo manya nti olwo Katonda enfuudu eziwera baffe enfuudi beesigwa Katonda olwo yaasigala mwesigwa era n'atubeerera n'akwata emikono gyaffe n'atambula naffe yebigambo byagawoluganda yebakubiriza Katonda tekunnabakuggwako ojjukira obulungi bwa Mukama mu nseera eby'abalamu oyo atambula naffe era atubeera okulaba ekisa kye ekitaggeruka Mukama abeeremu Katonda byonna kusiikiriza kwebaza ne Mukama ekigambo kyo kituwulidde webale Mukama kubanga otukubiriza okujjukira olwaleero wadde ojjukye kale tubeere mwagala waffe Yesu bulijjo natutambulira bulamu bw'ensi Mukama tulina okubeerabira n'etujjukire nga Taata nti oli wamu naffe era tulema okutunuulira ebintu byetulina tubinyoome naye Mukama tukunye ebirungi byonna by'otukoledde tukwesi ekitiibwa ayi Mukama aye tuleme Yesu okwegeraageranya ne bannaffe tubeere buli omu aba n'emikisa gye nga tugira wadde omulungi Mukama n'akwebaza olw'obulungi bwe siima okwebaza kwaffe siima Taata okusiima kwaffe gy'oli obulumizibwe era otenderezebwe mu Yesu Kristo Mukama tusabye Amen Mukama